الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Omungi atulaba sawukirize dakika ntono nnyo twebuulirire ku ngeri y'okweteekateeka Ramadan tugyeteekera tutya, tweteekera tutya Ramadan. Nze naawe andaba biidhnillah wiiki ejja insha Allah tugenda kuba tusiiba omwezi gwa Ramadan insha Allah. Wiiki ejja okusiiba tugenda bakutandika makkati ga wiiki ejja nga ku Lwokusatu bwewatyo tujaba insha Allah tutandika okusiiba, naye omusiraamu nze naawe andaba tuteekeddwa kukola tutya, tuteekeddwa kweteekera tutya Ramadan. Ekisooka, Ramadan olina okuba nti ogiwulira muli mu mutima gwo ng'okola ki, ng'ogigulumiza. Allah yagamba nti waman yu'azzim sha'aira Allah fa innahu min taqwa alqulub. Okubeera nti ogulumiza n'okubeera nti ow'ekitiibwa ebintu by'eddiini, ebintu bya Allah subhanahu wa ta'ala byateekawo nti kino kya ddiini, kimu ku biraga nti omuntu atya Allah. Obubonero bw'eddiini, ebintu ebiraga nti bya ddiini kati ng'ekisiibo, essala n'ebirala, ezo sha'air bigamba bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yabiteekawo tubeere nga tumusinza. So omuntu alina okuwulira muli mutima ng'agulumiza Ramadan. Muli mutima beera nga Ramadan ogyesunga era ng'owulira muli nti ya kitiibwa, mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa nkizo. Oteekeddwa kugweteekera otya? Sookera ddala mu mutima gwo beera nga ojjuza enniya oba okumalirira. Malirira obeere nti omanya nti ngenda kusiiba omwezi ogwo, obeere nti weetegeka omalirire nti insha Allah, Allah waba asazeewo n'antuusa mu mwezi ogwo ngenda kugusiiba. Tandika leero okubeera nti omwezi ogwo gwesunga era malirira, beera n'obumalirivu n'obuvumu n'obwagazi obw'okubeera nti otuuka mu Ramadan era ogisiibe ku lwa Allah, ng'ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kirungi, ofunamu obulungi buyitirivu. Hadithi eri muttafaqun alayhi, eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim. Nabbi yatugamba nti inna Allaha kataba alhasanati wassayi'ati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu indahu hasana kamila. Nabbi yagamba nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala, mazima Allah tabaraka wa ta'ala yawandiika ebirungi n'ebikyamu ku mwana Adamu. Bino byetukola, okoze ekirungi, okoze ekirubi, ebintu ebyo biwandiikibwa era mu maaso ga Allah. Tunaba tutuuse mu maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero, ebitabo byaffe buli omu ekitabo kye kigenda mwanjulizibwa alabe ebyo bye yakola ku nsi kuno. So tulina okwegeneza nga tukola byonna bye tukola. Bw'ogwa mu nsobi, dda mangu ewa Allah, eri Allah omusabe akusonyiwe, Allah ajja kukusonyiwa. Kati Allah awandiika ebiki? Yawandiika ebibi byonna n'ebirungi byonna eby'abaana Adamu, eby'abantu, era n'abinnyonnyola bulungi. Faman hamma bihasanatin, omuntu yenna amalirira muli mutima gwe n'afuna obumalirivu n'agamba nti ngenda kukola kirungi, n'amalirira okukola omulimu omulungi, kusaala, kusiiba, teekawo omulimu gwonna omulungi. Bw'amala okumalirira nti ngenda kusika, tugambe tuli kusiiba, ngenda kusiiba, falam ya'malha, n'atakola mulimu ogwo omulungi, omuntu oyo awandiikibwako ng'akoze ekirungi ekyo ekijjuvu. Awandiikibwako, katugambe omuntu agambye ngenda kusiiba wiiki ejja, amaliridde insha Allah nja kusiiba,
laba ate Allah wakolati bwamutwala mu kubaawo wiiki ejja agenda tuuka nga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ng'afudde natasobola kutuukayo naye ng'amalirira nti ngenda kusiiba abadde amaliridde nti ngenda kusiiba wiiki ejja omuntu oyo n'afa Allah laba wakuwandikako Ramadan ate ng'obadde tonnaba kugituukamu. So nze naawe ndaba tetumanyiddwa tudda maaso ga Allah malirira okuva na leero nti ngenda kubeera nti nsiiba omwezi guno gwa Ramadan. Ojja kuwandiikibwako ng'akoze eki ng'agusiibye, ojja kuwandiikibwako ekirungi ate era weekusangawo togamba nti ndaba namaliridde dda ate sijja kusiiba. Nedda, si bwe tebakola. Ate weetuuka Allah n'akusobozesa neekusangawo ng'okyali mulamu era osiibe. Saba Allah atuuseeyo ya Rabbi. Mu hadithi endala omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam obukulu bw'okumalirira ti innama al-a'malu binniyat, mazima emirimu gibalibwa okusinziira ku kumalirira kwaffe. Kumalirira kwa buli omu ngeri gy'amalirira mu kyabeera nakyo mu mutima gwe era kwe kuwandiikibwa kwawandiikibwako. Omuntu kugamba bw'obanga ogendereddemu kola kirungi ngenda kusiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'omutima gwo oyagala kusiiba kufuna mpeera okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala, era ekyo Allah kyajja okukola ki? Kyajja okukuwandiikako nti obadde oyagala kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ensonga enkulu gye tubaddeko nayo leero, gye tulabye leero mu mbeera y'okweteeka Ramadan, tubeere nga tuleeta okumalirira okuva na leero nti ngenda kusiiba omwezi gwa Ramadan wiiki ejja insha Allah, era njagala kubeera nti nfunamu empeera okuva ewa Allah tabaraka wa ta'ala, njagala kusiimisa Allah, si kusiimisa bitonde. Bantu bonna mikono gyange gyonna basiiba, oba wantu gye nkolera wonna basiiba, n'alabika ntya nti sisiibye. Nedda, si bwe batebakola. Awo ebyo Allah titabikkiriza. Olina kusiiba ng'osiibye ku lwa Allah, kusanyusa Allah tabaraka wa ta'ala, kufuna mpeera za kuva wa Allah tabaraka wa ta'ala. So tumalirire okuba nti tusiiba omwezi ogwo. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.